Mwami Kasuku ebiseera byewakamala mu nsi. The president says mbawadde billion 5 tetwazimusabye like most people want to peddle. When you Mwami Kyagulanyi tweyanziza nnyo byonna naye ebiseera n'enkozesa gy'obikozesezaamu. Alright, bwetwogerera ssaawa zino eby'omukulu amanyikiddwa nga Kasuku si birungi basheeki wamu ne bapasitors ab'enjawulo babloggers abamusingako kumaanyi kyetwandiyise bonna abavuddeyo ne bamulabula ku ssente za President Museveni biki bye biyinza okubeera nga bimutuukako. Awo wennyini mu comment section njagala kumanya ebirowoozo byo, olowooza Kasuku akasente ako agenda mugagawaza oba agenda kumusuula busuuzi? Vidiyo eno nga tetunagendayo ku Sheikh Chete wamu n'abalala beeboogedde badde nkusaba video ino soko jimpeleka like bobo maze subscribing how wegate ko mukutu gwa fegu no nako lwali nga benkugambya Sheikh Chete yasose kubeera nga ayebaza His Excellency Robert Kyagulanyi namugamba kino webale kubeera nga abantu abasinga ngo bazibula maaso kubeera nga gwe opposition asose mu Uganda kubeera mutuufu. Awo nyinyi navayo nabakona ko nabagamba Kasuku hache wakola ebyaddala oyinza okulowooza akasente ako bagenda kakuwa fine bajja kakuwa naye akasente ako kagenda okusula billions ezo 5 Kasuku wandizikoze nwewandibadde nga okusigala okola content nga tewegase hakuyowere hakaguta Museveni nga president wa Uganda ne bavaayo ne bamulabega mu byabadde bingi nnyo bimu byesagala kubeera nga hanzira mu njagala gwe kinyini gwabamuwulira omukulu amanyikiddwa nga Sheikh Chete. Otuwulira ebirowoozo byo mu comment section nawo olowooza Kasuku the decision or the step he is taking okubeera nga causing chaos kubanga abaana ba NUP babagamba Kasuku ali mu kugezaako kubeera nga causing diversion. President Museveni abadde akimanyi bulungi kasana agamba tino genda bawa billions 5 social media egenda kwata muliro abantu bave ku mawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi badde ku mawulire ga Kasuku billions 5 kubanga billions 5 ezo obozi tunulide bulungi but content creators abaliwo ku YouTube abaliwo ku TikTok balabira ddala nti ne kasente ako kakola ki akakyusa obulamu bwabwe. Kitegeeza big influencers bonna batandika okwogera ku ezo sente amawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi obviously ate nga waliwo n'amawulire ga Iran ne America. Kitegeeza bagenda kuva ku mawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi bonna abafokasinge ku sente wamu n'amawulire ga Iran. Bano wenyini njagala nkubuulize gwe omunankyukakyuka ali oba agoberera ensonga zino, do you think Kasuku have made the right decision okubeera nga akola byakola? Vidiyo eno njagala okujjukiza subscribinga omala ogimpeleka like. Mwami Kyagulanyi tweyanziza nnyo byonna naye ebiseera n'enkozesa gy'obikozesezaamu etegeeza ki oluvannyuma lw'okuvaako mu nsi. Mwami Joel Ssenyonyi mukyala Nabbanja Ssaaba Minisita wali waffe Makerere bangi bannabyabufuzi Mwami Kasuku ebiseera byewakamala mu nsi obikozesezza mu mbeera y'obuvunaanyizibwa eyina kyetegeeza mu mbeera ya birungi ng'oyingidde ettaka Mwami Kasuku jjajja lyakayingira jjuuzaawo. Bajjajjaffe Mwami Kasuku nakulira wa jjajjange nga bwe wakuzibwa jjajjaawo ne tubigatta naye essaawa naffe tufuuka bajjajja bw'anaaba ku nsi akyatwaddewo ebiseera nnyini nsi yadde tuyinza obutafuuka bajjajja essaawa ne twegatta ku bajjajjaffe mutendera gwe baliko. Obulungi bwawali tulina bitegekera wano Mwami Kasuku ebiseera. Mwami Kaziwe Kapu mukwano gwange ebiseera bannabyabufuzi ajja Aruna Kasulu ebiseera ajja Timisa Kabanda ebiseera Jeno Muhoozi First Son ensi eyagala oba teyagala gwe First Son gwe CDF baagala tebaagala ebiseera enkozesa gye tubikozesezaamu etegeeza birungi wali awaddako. Jeno Museveni president w'eggwanga lino ebiseera tukyayinayo ebyenkana bye tumaze mu nsi. Ebiseera bw'otuula mu ggwe ng'omu n'emyaka gy'okuvira ddala ku nze okyayinayo ebiseera ebyenkana bye waakawangaala mu nsi. Bangi yagalagaana twonoonye ebiseera twonoonye obudde ate nga tebukyadda. Omukisa oguliwo gwa kukozesa kadde kano kennyini ke tulimu ebiseera. Mwami Kyagulanyi
tweyanziza nnyo byonna naye ebiseera n'enkozesa gy'obikozesezaamu etegeeza ki oluvannyuma lw'okuvaako mu nsi. Mwami Joel Ssennyonyi, Mukyala Nabbanja, Ssaabaminisita waffe Makerere, bangi bannabyabufuzi. Khamisi Kigundu mukwano gwange, nkwebaza okutuuka ku buwanguzi bw'omwala. Ekyamazima omwala bye gwafaanana ne bye gufaanana, nnyini nsi alina obuyinza akyusa. Oli ajja kwebuuza nti njogedde ku Khamisi Kigundu ate njogera ku nnyini nsi. Yali emabega w'obwongo bwa buli muntu n'okutegeera. Yawa omuntu okutegeera ekiseera kyasiimye ategeere nga bw'ategedde. Mu kiseera mwe mulabidde ng'ategeera nga bw'ategedde. Kati nnyini nsi yali emabega wa bano ba Khamisi Kigundu n'abalala. Yadde era ndowooza Sheikh Kiti amumuulidde bulungi bingi nnyo byayogedde nkuletedde munne ba tiktokers abalala mu maaso awo bogenda okubeera nga weerabirako nga bagezaako okulabula kasuku. Abamu bali kusaidie, abamu tebali kusaidie. Njagala kumanya ebirowoozo mu comment section. Abo abaana bano aba bloggers ba content creators oba bagira okubeera nga bafuna ssente z'omusolo billions 10 kubanga yabagamba nti mbadde billions 5 ate ngenda kubeera nga mbongera ne billions zindala 5 ezigenda okubeera nga zigenda mu sakozi ekitegeezezo baba balina okukola ki? Baba balina okuzizayo. Mulowooza bana sente ze we banazidya tezigenda balema okuzaayo. We zinaabalema okuzaayo babateekeko bonna emisango. Kati emisango egyo gye banaabateekako wonna akola mawulire gonna gakuba gavumenti. Obvious oba olina omusango gwa sente ze wakola ki? Aziwala n'otazaayo. Kitegeeza obvious baba bagenda kukwata. Kitegeeza ogenda beera ng'obakolera bulamu bw'oki? Bulamu bwonna. Vidiyo eno soko girabireko banne nga bagezaako okubeera nga bamuyisaamu eggaali ate abalala nga bali ku sayidi ye. Obeerere nga ombulira nawe mu comment section oli ku sayidi yaani? Abamuyisaamu eggaali oba abali ku sayidi ye? Soko labe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. The president says mbawadde billion 5. Tetwazimusabye. Like most people want to peddle. When you go and follow events, when the previous judge with the judge yali eggwa, namusaba nti through Natasha tuwandike proposal yaffe. Proposal eyo ng'eraga emirimu gye tukola, ebizibu bye tusanga, naki ekisobola okukolebwa. Era proposal eyo neewandiikibwa n'etuuka ew'omukulembeze. Era y'ensonga akiwalayo nti bwe twamusanze yabadde yakitegeera. Era ng'atulaga nti tuyina, because bw'otunulira the last time we met him, his perception of influencers, content creators, nebisigadde vis-a-vis this time around, or there was a shift. Maybe our proposal reached him and, nebamunnyonnyola n'akitegeera. Maybe other people explained to him. We don't want to say, but kuno yabadde nga embeera agitegeera. That's what's most important. For so long a time, lwakuba nti Uganda mwerabira, advocacy yange ebadde ku ekyo nti twagala gavumenti Kasuku yasoose kuba bavumi wadde abamu bavumi so yasoose kuyowa ku mazzi bavumi n'amala n'agamba abaana abo boolabye abamu balina omutwalo ku live era kati bali kubalaba, which means yabadde ayogera ng'ali wamu naffe. Olwavuddeeyo ate yazze ku live bino Kasuku live n'agamba mbu sente wezijja agenda sooka kubako bantu benfuufu. Fulanka Ntambi n'avaayo n'agamba nti ali ku board ekulira sako. Nengamba bana abantu baleka balina omuzannyo gwe bazannya gwe sigenda kukkiriziganya nagwo. Bana abantu balina omuzannyo gwe bazannya gwe sikkiriziganya nako. Balaga nti sente era shira price nakulabye. Kozi oli YouTube muyina ekintu kyammwe kye mubala tekijja kutuukirira.
Shira Price nakulabye kuba video Shira Price ge yakoze n'agamba ba TikTok ani abagambye nti zino sente kwemuli sente za ba Facebook sente za ba YouTube muyina akantu kamweke mubale nete kagenda kukola tekisoboka ba TikTok sawa zino be mugamba abatali wate kufuna sente wakati olutalo luli wakati wa sente between TikTokers namwe imwe n'okugenda ewa Museveni because of TikTok. Era ensonga lwaki ababadde ku mukolo gwa Museveni TikTok yabadde live si YouTube. Era fenna abagenze wa Museveni muli mufa abataddeyo video nga tumu promotinga. Ensonga lwaki tewalabyeyo video yonna eri ku YouTube zonna zabaddenga ku TikTok. Kyokka tutuuke n'okugula awundi bamala batwefuulira. Kyokka we twabadde wali baalaze nti muzeeyi abaana abo balina numbers otukwatirako ne twegatta tujja kugusa bwekiti ne bwekiti tutuuka kugula awundi bano ba YouTube balaga bakuba ba TikTok. Muzeeyi lwaki yesiga abantu TikTok? Muzeeyi campaign trail yonna ebadde etambuliranga ku TikTok teri YouTube gwe bayita TikTok. Kati baagala okuteekawo oluguudo wakati w'aba TikTokers ne ba YouTuber naye nga mukakasa sente ezo mwazisabidde ba YouTuber oba mwazisabye on behalf of TikTokers. Anyway, which is okay kasuku yatwagaliza asabe yakasente but nze kintu kye nabadde mpakanya opposition nze tankulembera opposition tankulembera bagambye Frank Antambi yali ku board Shalom yali ku board Shalom nga bakamuta n'akalulu yakasabira Kyagulanyi ye muntu abankulembera Frank Antambi yennyini abadde ateekayo wano story ng'alaga Bobi Wine yeyankwatako Bobi Wine yeyansitula oyo y'abantu kulembera. Ero lwakubye omulanga Jobless nagutuuse wa Mami Natasha ba TikTok tugenda kukola sako yaffe tebagenda kutugatta nabo kwe kukakkana mukuno nabadde nyinza okukakkana tekisoboka naawe ekyo kyo tekisoboka. Okwata omuntu awagira opposition yatya waliwo abagambye ezo sente sizaba NRM bokka sente za bannayuganda tetuganye sente za bannayuganda niye sente za bannayuganda abagala ensi yaabwe sente ezo Museveni wabazituwa azikuwa azihu kikyogatta ku ggwanga lyo sente za saka ezijja ffe nga ba influencer tuyina okuzogerera omulimu gwe zikoze kuba ffe tuteeka bintu mu mawulire tuyina okukola video nga tugamba nti Museveni yatuwa bilioni 5 mu sako naye nga nze lama omu newola sente okuva mu sako n'engula ettaka bye bintu ebimu ku gavumenti byekoze. Onkulembeze Frank Antambi abadde alaba oluguudo nga lukoleddwa n'agamba ako kaguudo kammese. Onkulembeze Frank Antambi alaba airport enkadde n'empya n'agamba nti eyo supermarket. Olaba talina buvumu bulaga bintu gavumenti byekoze olwana alaga sente za sako wezikolebwa kozi mukwate sente muziwaba opposition bavume Museveni naye tetuliiwo okwate sente oziwaba opposition kuba opposition gye ziraga kakiiko kajjuddeko opposition Natasha kwata sente oziwa opposition bavume kitaawo kuba kye kiddako. Otherwise mulondole sente ezo gye ziraga abaana banene abazenga bakubira President Museveni ekikopo tuvumibwa. Nze wano nafiirwa kitange ne bangamba kitaawo mutwale wa Museveni jase motoka ye ne bagibba ne batugamba nti gende wa Museveni tetulina mirimu sente zinene eza sako wezijja zirina kusooka kuffe ate tezirina genda kuba badde batuvumirira.